Tweyongerayo ababaka mu Parliament bakubaganya empawa ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye okuvayo n'ategeeza nga bw'atali mu mativu olw'ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti okuvayo ne basaba omukulembeze w'eggwanga amuyimbule okuva mu kkomera e Luzira gy'ali. Ababaka ba Parliament baawukanye mu ndowooza ya Dr. Kizza Besigye ey'obutaagala babaka kumusabira kisonyiwo okuva eri President Museveni. Olunaku lw'eggulo omulodi wa Kampala Ssalongerya Sulukwago ng'ali wamu ne Nampala w'ebibiina Ibrahim Ssemujunganda bakyalidde Dr. Kizza Besigye mu kkomera e Luzira gye yabategeerezza nga bw'atali musanyufu ku ky'ababaka kugenda eri President Museveni okumusabira ekisonyiwo. Ku nsonga y'emu ababaka ab'enjawulo baawukanye ku nsonga ya Dr. Besigye abamu bwe banenyereza ababaka bannaabwe okwetumiikiriza okusaba ekisonyiwo eri President Museveni. Ensonga y'ababaka ba opposition okugenda okusisinkana President w'eggwanga ku nsonga ezikwatagana ne Dr. Besigye ndooza tekyabadde kituufu kubanga Dr. Besigye mutima gwakimanyi President yamutulugunya. Kati ogenda okumufukamirira nti amusonyiwe olinga agamba nti Besigye yakola ensobi n'olwekyo oli amusonyiwe. Ekyo tekiri si kirungi. Bano abalala baagala okumusalirawo nti bamwegayirire bamute bakole batya, nze ndowooza nti tebaliyingiridde nnyo bulamu bwa Besigye. Besigye ekintu alabika akinyumirwa akirimu akirinamu amaanyi. Ye omubaka wa Busiro East Lubega Medad Segona alabudde babaka banne abali mu kaweefube w'okusabira Dr. Kizza Besigye ekisonyiwo bwe balina okuba beegendereza ku nteesaganya zaabwe ne President Museveni. Museveni tateesa, bw'asuubiza tatuukiriza, bw'ayogera awaayira, weeyewola akumpanya. Mu kaseera kano Dr. Kizza Besigye akyawera ennemba n'omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe oluvannyuma lw'okwerayiza ku bukulembeze bw'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokutaano omwaka guno. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.